mu mbeera zonna abantu bagenda bagamba seeka abantu ba famire balunda embizi abo abalunda embizi be babo ani agenda ozibajjako abalunda embizi be babo abo abanywa omwenge be babo abo abayaaye be babo kyova olaba Allah jalla jo yagamba nabbi Muhammad nga tannakola kintu kyonna yamugamba wa anzir ashirataka al aqrabin gwe Muhammadi family yo basenga bakojja era sallam Abu Huraira agamba aya bwe yakka nabbi yakowoola n'agamba ya bani Hashim anqidhu anfusakum minan nar ya bani Murra anqidhu anfusakum minan nar ya bani Lu'ayyi anqidhu anfusakum minan nar ya bani Abdul Muttalib anqidhu anfusakum minan ne weewunye nga nabbi sallam alina abasajja abali baagala omutta bamushirikuna nenga abagamba bannaye bakojja bataata abato mubeere ku ddiini era mu hadithi yasembeyo Fatima nagamba ya Fatima binti Muhammad anqidhi nafsak minan nar ulire kigambo nabbi kyogere kyasembayo yabagamba fa inni la amuliku lakum min Allahi shay'a nze bataata abato bakojja sina kyengenda bataasa eri Allah ku qiyama nga temulina ddiini ghaira anna lakum rahima ekyokubeera nga mbayinako oluganda sa'abilluha bibalaliha ku nsi kuno nja kusigala nga nkolagana nammwe nga nduyunga abasajja bamushirikuna oyo nabbi Muhammad ate gwe otugamba muno balunda embizi oyo nabbi bwe munayawukana ku bantu ba famire ne mudduka famire zammwe mbalayirira Allah ne mubadduka olwokuba basoma mawuledi tonyumiza abantu ba famire basoma buluda gwe oli ambasada mu famire buli wonoova mu kika abantu ba famire olwokuba tebalina ddiini bagenda kuzimba essabo ku kijja kya kitaawo ate oli masuula bajja kuzimba essabo ne buli woobaawo mu buli nkiiko nga wooli buli lukiiko ng'obaawo waliwo batasobola kukola era baba bagenda oteesa bagenda okumagamaga badde n'ekirowoozo kyendeta naye omutabuliiki waali tukekale tugende mu maaso olina kuddayo wali eyo eddiini gy'okola si ya Muhammadi sallallahu ne buli woobeerawo awo bingi bye batakolanga wooli abo beebabo bazibu ne beebabo kyova olaba abantu abakyasinza okutula oluganda be bantu abagagga abatalina imaani shaitani yebagamba teweetonda mu famire ndaba olina ssente Allah nanyiga abo kyova olaba wabakwata abaleetera ebizibu bya tani n'owulira ensigo ndwadde omutima mulwadde edduwa z'oluganda zamukwata amaanyi g'ekisajja gaafa omukazi yakamuzaalamu abaana 7 naye abaana si babe abagagga abatalina imaani kubanga alina takabu nagamba temulina kye mujja kunkola olwo atakabala ku bantu ba famire munankola ki eyagamba okuyunga oluganda alina kyajja okukola akusobola eyanyigoolanya akusobola oli ki olw'obuduuka obwe mulina mu mbala ettawuni olina gwe kyolina olw'okusuubula obucerecere n'obummonde oba eno nomusuubula ki abantu balina bintu wepankapanka ogenda weeraga eno duniya mulimu mutebire sente ze tulina kuliko omukono gwe mutebire sente ze tulina kuliko bwe baali bamutwale ebweru okumujjanjaba yagendera mu nnyonyi bwe baali bamukomera yakomera mu box Jacob Oulanyah ali Nambezi kubanga President Museveni bwavaako mu mateeka ga Uganda Justice yaddako Chief Justice Speaker yaddako mu ddwaliro erisinga okuba ery'ebbeeyi mu nsi yonna mu America bwe yali akomo yakomera mu box daye eri abantu ba famire kakkana abootu kakkana eyo kabuli buli kika kya muntu mwekiri bwe abantu bakoze mu zi gavumenti ababadde abagagga bakirunda kiva ejjinja mwebali taliimu olina gwe byosinga kirunda kiva ejjinja bagagga bameka ababadde wano mu mbala abalina ssente Allah bayabizza n'abasajja ababadde abantu balamu ababadde abasaddaasa abali akhira abali mu kabuli dayo famire ogwo muteeko gw'abagagga ne gufuna ebizibu
omuteeko omulala ogukutudde eŋŋanda ennyo be baffe abavubuka